mbira UPC njagiyimbira misana tuku nze Lilipazo amazima woyimbire NRM togeza kunsanga wendi nja kubayimbira kuba nonya sente ekyo njagala ndikole mazima gubeero Lilipazo kino kyampaka tolina sente yimbire ki tolina sente zogenda kujja mu NRM kwesibirako ekinya nze ndikyaliwo saagala kulaba ng'obula ati nnonderawo bebanyiza bampa emirimu njagala bayimbire bampa sente ate gy'oyagala nnyimbe tebampa mirimu Lilipazo Lilipazo ndi muganda wo leero ngenda kugamba mazima nga tuli mbadde nkusaba busabi woli weewo sente nyingi eri kujja neja ekusanze oliridda wa Lilipazo ze sigenda kukubira nkya simu kujja ku mukolo gwa nkyukakyuka ntukuwe sente Lilipazo ng'ate gye wabadde osuuta mu 7 ati nze bwe ngenda ku stage nkwata muzindaalo bwe mmala okuyimba nenvaayo ngenda bagandeese siri mukubi walaale Lilipazo oli muyimbi oli mukozi wa music oli muyimbi mu kuyimba wajja kola nsimbi oba wajja kuyimba mukusooka kwasooka Lilipazo yalabikiddwako ku live ne Sami live yabadde yakabaata nga Sami anenya Lilipazo ogenda okuyimba ku mukolo ogwaje tinamyalo bo gwe NRM Sami nafundikira nga agamba nti Lilipazo abalidde mu nsi olukwe Sami Lilipazo muyimbi atateekamu kingi mu music we gw'osuubira agenda kujjayo tekyateekamu ayimba kufunamu okitegedde music gwayimba business nga bonaga nti olina omulimu gwo wali comedian gomanye byabaawo tebitukwatako Lilipazo muyimbi gwe mulimu gwe era akola video nakola audio nga ataddemu sente nga kyasuubira kye kigema goba bamuyisa ayimbe bamuwadde akasente mumwagala akagaane tagendayo na kuyimba mumuwadde ki mukwata milioni 5 mu Lilipazo mugabo mwaka guno oli waffe mulabo bana yimba ku show nemo ya NRM obe omuntu yenna bonna yafuzi nga we NRM mumugamba Lilipazo ekikusumbwa sente ye ebitano bibyo guno mwaka tukubukinze teri kuyimbira muntu yenna okujja ko ffe ajja kubayimbira nete mwina adde bibiri muli ba copy ate mugasiteko n'akamanyiiro mwandi badde n'abaana bo mubasembeza busembeza kwa Lilipazo bwayimba mikolo gye NRM neja nupu asokujja n'ayimba ate munabayimbira ku bwere kyatasobola kukola eri nkaddemu magezi gazze Lilipazo asokuyimba mikolo gye NRM tasoyimbire obwerere naye ate kujja mmwe asoyimbira obwerere n'olwekyo mukwate bulungi abantu abo bwe kibanga sekyo mugatuka ekiseera nga musigaze bali kodi era butida bammwe bano simanyanga batulumba bagamba bebbo aba bagube ddalu kuba n'abaana mbadde mwina abakwatidde ba Lilipazo muli mu basenza kati ki yakoze ekyamanyi ogenda okuyimba ku mukolo yawagidde NRM yawagidde ndi mwagire President Museveni yayimbye buyimbi n'ava ku stage n'asasula kasendeke n'avaayo mwabadde mwagala kiki Sami mumulemeseza abantu obulamu mumulemeseza abantu obulamu abantu bagenda kujoininga NRM nga babejjako bwejja ekyo nkibabuulira oli agaye enfaaki kwate mbagasiza tebabafunamu asmalema natuka Pretoria ne bandaga office ze si respect people sibe ebyawano okuvuma abantu bye mugenda mukola sibe ebyawano kwamwe temutambuddeeko respecting abantu kyovola be Kenya okwata Raila Odinga abanne bagamba mute kubanga bamu respectinga otegeera sibye ebine ebyewamwe wano gwagamba obwavu mpologomo nsinga ki nvuga emmotoka zirimu almost obukadde 10 wotumanyidde twavaawo ate zonna bakama bange be bampagidde ndi musajja mukozi siryangako yadde 10 kitali kyantuyo zange nkola misana nkuŋŋaanya nuwa yange nenjigula IST yange nenjigula spasio ya mama Faridi nenjigula
gwe mwavu abantu batusasira dda ne Ssuuna Beni abantu batuyamba twali bubi bakama baffe mwebale nnyo mwebalire ddala obutatukyawa n'obutawuliriza bigambo by'abajjonkezi you will talk until but nothing you will change. Leave people to be. Muleke abantu benoonyeze ssente ebyogamba abantu Katonda yabasitula dda ate abantu abagunjufu baagala balabe nga abaana baabwe basituka. Yes, abantu abagunjufu baagala bakuwagira ng'osituka lunnabe tebasobola kuwagira abantu nga tolina na kamotoka bagamba ono tuwagira Kigasiya. Yes, genda ne bwe nagwa dda nali nagwa kugenda ogule emmotoka n'ebyokuyimba byompalanira temuli ssente zirimu mulimu linnya ne bye neekoledde sibijje mu kuyimba ebikuluma mbijje mikwano gyange aby'emyoyo emirungi. Hamisi Kigundu nakuyita nakugamba nkuwaddeyo obukadde 10 otegeera Amini wange nakuwawo omutwalo gwa $. Mikwano gyaffe abatuwagira Kasanda Mityana ne tugenda okuyimba bakama baffe ne batuwayo omutwalo. Obanga ngwangwe n'ebyokuyimba temuli Gasiya kyobala nze nagaana abantu okumpita serebu. Nze bampita liri puzzle lunnabe musajja waffe mpale mbaya mu Namasaka wama mugende muwagire Epas alina ekivulu muwagire Epas oyo y'omu y'ensonga lwaki mweyagalira mu opposition. Waliwo badde ku mukolo gw'aba NRM. Mbadde mubende wa Jati Namyalo nga nkola nnoonya ka ssente. Jati Namyalo si wa NRM. Ate kiŋŋaana kukola. Watandise ddi okuyimbira ba NRM walidde mu principal lukwe. Wampaako mandeeti nakolako naawe endagaano nawandiikawa naawe nga nva e Masaka. Era bwe nali ntandika okuyimba abawagizi abampagira bampaako mandeeti nti wano tokolerawo toyimbawo. Kabaata nze ngenda kunoonya ssente. Let me tell you Kabaata, abantu balirowooza ddi nti n'okuyimba mulimu. Niyade kyobulanga abayimbi abasookawo byabasala balowooza mubatambuza ttaali. Okutuluma Kabaata ani wano alina edduuka nga yaliteekako akagamba nze nguza beefudisi bokka abajeema temujja. Njagala otambule Uganda endo yonna osanga akapande akaliko dipi mwekka mmwe muba mugula abajeema temujja. Era kati kankubulire obwedda abantu bebakwogerako nga toliwo. Obwedda abantu bagamba mbuwanyiize nnyo ku show ya King Saha mbolokuba abaana ba Nuupu tipu Nuupu yonna yagipostinze baamulaze omukwano baaguze tebo mbugwe tebaakulabawo. Ate nze nekinsanyusa nnyo Kabaata kiri bwe kiti mu industry abayimbi kankikuwe bwe nti kubanga nze Katonda maama wange yanya ekimu kubambi byatasobola ate saamunenya bwe butasoma neneewuunya nnyo ate okuba omuntu eyasoma nga ffe abatasoma tumusinga okutegeera. Look Kabaata abamu ku bantu abalemereddwa okuyimba mu music industry be basinga okumanya okuyimba nkaddemu amagezi gajje genda mu maaso. Abantu abalemereddwa okusakisidinga mu kuyimba yadde okumanyika ku kyalo kwe basula be basinga okuyimba. Leero no ngenda kusomesa abantu bamanyidde nnyo. Njagala tutambule empola live eno tubeereko kye tuyigamu. Kabaata ebintu bya Katonda bizibu. Ssuuna Beni akuba ebidongo bye bayita ebyabawunya
mu mwaka gumu amazo abadde azimbye kalina nga n'emmotoka avuga mpya abakuba obuwoowo abakuba olodies abakuba soft music ne baba wana tia oyo bwakuba R&B bannange bale enyuma oyo mu kikadde muzibu bavu bazibu era osanga nnyo n'abantu bagamba oyo Suna Beni byakuba byabawunya tewali ngani agenda mu ebyo mugende muwunyire eyo naye yasinga okujjuza kituufu mu Uganda febe bagamba nti tetumanyi kuyimba fe tusinze okumanyika abamanyi okuyimba bakoma mu kutubakinga abayimba obulungi mu buloboozi obulungi balabanyo mu back stage z'abayimba obwo obuloboozi bw'owulira mu nnyimba zaffe genda ogula mmotoka oleme obwo obuloboozi bw'owulira obuyitamu abo nno be bayimbi abatuufu Kabaata saagala nnyo kuzza bintu by'emabega ogambye nze bwe nakola ekivulu kyange ku Ero Beach amaanyi gange nze Kabaata njogera mazima njogera maki mazima gitwagala wano genda okumanya n'amazima gafiirizizza n'ebintu bingi nze Kabaata ne bwemba nkwana mukazi njogera mazima oba ofaaje abakazi baŋŋaanye nnyo ne bannima olw'okwogera amazima kubanze njogera mazima bwe nategeka ekivulu ky'Enkudi Beach Festival nakitembeetera wano musajja wange nakuwammeko okukiranga okukiteeka mu baaka gulaawo wapa wadde n'ekikumi nakitembeetera kuno abantu bange mu kubayiiya mu kubatetenkanya ne bajja buli mwezi basooka kumuwa 2 ez'ekibi oyo gwe walonda basooka kumuwa 2 ez'ekibi oba ozeerabidde ne bamala buli mwezi bulinga 3 obw'ekibi twagala omubaka wo akugamba nti ayagala nnyo enkyukakyuka gwe walonda akolere bulungi bwansi nga bajjajjaffe bwe baalimanga enguudo ku bwereere eŋŋoma zikeere nga zivuge wano nga ku CPS bayitawo batya ku City Square omubaka ababaka leero tugenda kulima oluguudo lw'e Nakaseke tutulutulutulututututu eŋŋoma evuge omubaka wammwe atukulemberemu gwe twalonda tugende tulima oluguudo eŋŋoma leero zigenda kuvuga ekyotera tugende tulime nga tasasulwa olaba oba onaddayo kulaba yadde ayambala obusuuti yadde obukooti nabenyiwana yampisa okugenda okuyimba neŋŋaana otegeera bampadde akasente ngende enkole ate gwe ŋŋaana okukola naye kirungi abantu bababuuka abantu babuuse ku luno ogenda kakasa ogenda kuwulira omwoto guli wana Kampala nawaaka mwe mwabitandika ebyobufuzi ne mubifuula ebintu ebiringa ebyokayanira omukazi ku kyalo eyakasuna ebbeera omukyotala otegeera kwegamba bo ne bakusalirawo ne bakutegeerera muwanga Kivumbi yabadde Butambala mwampiseeko okunyimba neŋŋaana yampaddeko omulimu neŋŋaana ku mipiira gyammwe egya constituency temutuyita mwaba opposition temutuyita nze omubaka omuwa opposition atera okumpa obulimu Abudala Kiwanuka mulima mayuuni ye musajja wange era bwampita obudde mbukwata n'ennamyalo ajja tyampadde omulimu zigenza okuwera ssaawa 7 nga natuusedde emubende nenkola obuweereza bwange otegeera nenkola obuweereza bwange nembumaliriza nenva ku siteegi gwe musango gwenkoze gwe ne bwonanvuma ebyokuyimba nja kutuuka biggwewo kuba kyoyagala ennyo buli lunaku kyosabirira nkeere nga nfudde kyekikuwa essanyu nze nayimba kufuna ssanyu gwondabya nnaku nja kubireka mbiveemu nvuga airport taxi
nja kubireka mbiveemu ngende gye neegulira ettaka eyo mu Kagadi mbeere eyo si buli ali mu Uganda si buli agagawadde